Naam, abatuwuliriza tubalamusa n'ekiramuso ekisinga ekibbeeyi nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ate nitwebaza Allah subhanahu wa ta'ala olutuba nti atusobozesezza okuba nga tujja wano tusobole okwejjukanya ku nsonga y'eddiini. Okumanya ensonga y'okwejjukanya mu kumanya kw'Obusiraamu n'ensonga y'eddiini nkulu kitugambye mu hadiisi nti Allah subhanahu wa ta'ala yatonda ne bamalayika balamba nga bo omulimu gwabwe kunoonya bantu naddala ababeera batudde mu masijidi nga bejjukanya ebigambo bya Allah. Tetulinayo hadiisi gye nali mpuliddeko egamba nti wawo abanoonya abasiibye oba abali mu kugamba okukola ebintu eby'enjawulo, naye kyekya abantu okwejjukanya eddiini kiriko ekibinja ky'abamalayika. Ekyokubiri ekyewuunyisa nti hadiisi etugamba innamal amalu binniyaati, nga hadiisi eyo mu ngeri gyetandikamu eraga nti watali wadde na kusaaga, buli kikolwa kitunuulirwa lwa nniya yaakyo. So n'olwekyo oyo yenna akola ekintu babalira ku nniya, aidha okukikkiriza oba omuwa empeera n'ebirala. Naye ensonga y'omuntu atudde ewali okwejjukanya eddiini, kumanya ye ezitowa, Allah subhanahu wa ta'ala n'ekyenniya yakita, kubanga bamalayika bamubuuza nti ate oli, kubanga ekiva mu muntu okuba nga otudde ewantu ewali okwejjukanya Allah nti Allah akwogerako erinnya lyo ate n'akola ki? N'akulaga nti akusonyiye. So bw'aba nga akwogedde erinnya lyo n'alaga nti akusonyiye, kinoomu bamalayika ne batuuka bo ne bagamba naye oli nga ekyamuleese si ddarasa, si kuyiga, alinda amiri ave mu muzikiti amubanje. Allah n'agamba naye mukoze eki? Musonyiye. Gwe imagine nga kiri kiriya musajja teyazze mu ddarasa, teyazze kuyiga, naye n'afuna ku birungi by'okuliraana ewantu ewali ekigambo kya Allah. Era nze kyekikolwa kyokka kyemmanyi Allah waweevinga enniya n'agita. So n'olwekyo bwe tubeera ku zino zi leediyo n'ebifo eby'enjawulo nga twejjukanya eddiini, tulina okukimanya nti kyekimu ku bikolwa eby'ebbeeyi eya waggulu ennyo nti Allah yatuuka n'okuweevinga ekintu ky'enniya n'akita n'awa omuntu empeera ku kintu kyatataddeeko na birowoozo, just olw'okuba aliraanye abantu abali mu kukikola. Twakiraba. So n'olwekyo omuntu bwe lwowulira puroguramu nga zino gwe teekayo amaanyi, ne bweba enniya si nywevu, ya Allah ajja kukuwa empeera ate tosobola kuvaawo nga tolina ky'ofunyeemu. So nga bwe kiri leero tutunuulira omuntu ayitibwa wali mu nsonga y'obufumbo. Kwa wali Allah gwe yateekawo ng'asuubirwa okuba nga ataasa omwana ow'obuwala ebizibu ebiri mu basajja, kubanga ekiba kisuubirwa nti omuwala ono bambi tabamanya abasajja. Kati Allah yamuteerawo defense esooka nga yeeya wali. Era bawali balina emitendera, bannafiki batemaawo namba nene nnyo, naye primarily abeera taata. Bw'aba si taata ne bagenda nga bakugira olumu abajjajja w'omuwala abeera muganda w'omulenzi, babisengeka awo taata. Kati n'olwekyo ffe leero twagala kutikka taata ono obuvunaanyizibwa bw'obwa wali. Obwa wali okumanya bukulu nnyo. Abamanyi bonna bonna bakwatagana nti obufumbo tosobola kuyimirirawo nga wali taliiwo. Bino ebirala babita kati ng'amahare, bagamba munaabinoonya leeta. Naye wali y'omuku bw'aba taliiwo obufumbo sazaamu. So bwe baba baamuwa ekitiibwa ekyo nti kiri tekisobola kuyimirirawo ng'ono taliiwo, nga bw'olaba wudhu n'eswala. Eswala totawaana. Kitegeeza nti
obuzito obusiraamu bwe bwateekawo ku mulimu ogwo ogwa wali bwa waggulu nnyo, so nga ate ffe wano olaba nga tuzanyisa omulimu ogwo ne tubitwala ng'ebyokuzannya obuzanyi. Wali ayina okwetegereza omuntu agenda okuwasa omuwala, n'amupima okusinziira ku ye bw'amanya abasajja, kubanga wali abamusajja ndoze ekyo nakyo twesaaga okukyogera. Abantu abamu asituka n'agenda n'alaba mbu ssenga w'omuwala mbu n'amumuwa. Ffe tetulinayo ebyo bintu bya tayipu mu shariya y'Obusiraamu nti omukyala agaba mukyala munne mbulakuba omukyala bamulabye nga mukulu. Fazolongazo oli mukyala tosobola kubeera wali. Naye of course tekikugaana gwe kubuulirira muwala, kubanga ate tetugambye nti bw'oba toli wali olwo n'ennasiha ennyangu ennyo ng'okubuulira omuwala tolina kikola, omubuulira. Naye kibeera kintu kyakutaasa mwana muwala ebizibu ebiri mu basajja ye by'atamanyi. Bwe wetegereza amateeka g'Obusiraamu engeri gye gakonekitingamu abasajja n'abakyala, olaba nga waliwo ekifaananyi nti abasajja bamanyiddwa mu kubuzaabuza abakyala. Ne babakozesa ebintu bye baali badde batakkiriza kukola mu nnomo seetingi yaabwe. Kati kankuwa example, bwe tuba tuwa obujulizi, aya etugamba rajulaini basajja babiri oba rajulu wa muraataini. Kati Allah bw'aleeta rajulu omu ate ateekawo abakyala babiri, tateekawo omu. Kati tekitegeeza nti omusajja omu alina amagezi g'abakyala babiri. Bw'oleeta omukyala omu, ono rajulu agenda kubuzaabuza oli omukyala, amubuzeebuza amugye ku mulamwa bayending up nga bawadde n'obujulizi obukyamu olw'agagambo g'ono omusajja g'agenda abuulira omukyala. Kati okukidisorganizing ekyo Allah n'aleeta bamuraataini. Kati bwe babeera ababiri ate tebasobola kukkiriziganya kuwuliriza gaboozi g'ono omusajja, era omu ajja kubivaako agambe abalimba abo beekobaanye. Kati kyekyo lwaki batuta oba batugamba rajulu ne bamuraataini. Kakitegeeza neeno mu bufumbo omuwala ono singa omuleka n'afeesinga omusajja ono one on one, omusajja alina chance nene ey'omubuzaabuza. Era amiryo birabye. Tewalabye wano ku mawulire omuwala eyasudde omwana mutoyi. Kati ab'ekyalo baadde bagenda kumukolako nga bw'omanya ab'ekyalo. Okumanya ate nabo basiru, kubanga omwana muto kati ate mwagala kugajambula maama ono yadde amusudde. Kati olwo omwana ani agenda omukuza? Era in the end ne police kye yareasoninze nti omwana akyali muwere, tosobola kutanga ate kulowoleza byakusiba maama. Maama musooke mususpendinga omusanga nti teguvunda ye principle, asooka agenda ate akuza omwana atuuke ku level etegereka, ajja ansalinga ki, era Allah n'asaasira omwana n'afuna awo n'abazungu abazze bagenda kwegamba kuyamba kulabirira. Kati olumu Allah aleeta ekintu gwe n'olowooza kibi, kumbe kyekirungi, kuba kati omwana oyo olaba kati bwagenda okufuna garanti y'okulabirirwa ng'alinga alina taata we, so nga ate wali singa omuwala yagumye obugumi baali eyiyiza ebbanga eddene nnyo. Of course tetugamba nti abantu basuula abaana baabwe mutoyi, naye tugamba nti Allah bw'awandiika ekintu kye n'akikuteekako tocomplaini nga bucomplaininzi, olumu wabeerawo wisdom ey'amaanyi. So omuwala bw'atuukira point ey'okusuula omwana, kitegeeza akizudde nti ebintu byayingiramu tagenda bisobola. Kati ate tulina okutegeera psychology aviirako sometimes abakyala abo okusuula abaana baabwe, kubanga theoretically omukyala alina natural instinct ey'okudefendinga omwana we. So tetugibuusabuusa nti bwe tusanga omu ng'asudde omwana nti system eyeeganya, kubanga system Allah yagidesigninga. Kati olumu ekola mu opposite. Omukyala singa atuuka point n'alaba nga tagenda kusobola kulabirira mwana we, system ye ate olumu emugamba kuggyawo omwana oyo aleme mulaba ng'abonaabona. Kati gwali eno ajajinga gobeera olowooza nti muntu talina tasaasira, kumba ate ye
system ye gega magezi ge yamuwadde olw'okusaasira ennyo omwana oli nga yaabalamu ng'ali sure omwana ono tagenda kufuna mmere emuliisa kati ye ng'atunuliramu agamba omwana wange anfeeko nga mulaba wakirinze kamwejjirewo kati nga yeyo reasoning yabeerako so course si ntuufu naye tulina okutegeera perspective omuntu mwatandikira okukola ekintu ekikyamu. So n'olwekyo tugamba nti omuwala oyo yagenda ne yeegatta n'omusajja n'azaala n'omwana nga ye alina by'abaze alooza alina waagenze omusajja n'amubulako kati omuwala n'atuuka point ng'atuuse ne ku level yakukikola kikusuula mana. So byonna bigatta evidence oba obujulizi ku nsonga nti abakyala kyangu nnyo okubuzaabuzibwa ki abaami. So ye papasi ya wali nti gw'oli musajja munnaabwe kikwanguyira okulaba abuzaabuza okumanya. Okimanyi ng'omulenzi asobola okubuzaabuza omuwala omulenzi ng'ayooza mmotoka n'alimba omuwala nti ye buli lunaku akyusa emmotoka. Omuwala nakkiriza oyo nonsense. Teri muntu akyusa mmotoka buli lunaku. Taliiyo okujja ng'ozitunda nti ozivugamu era zo zibeera z'abakasitoma. Naye wallahi omusajja asobola okujja n'asiruwaza omukyala naye era oli n'ayitika. Kati wazuulira nti oli kanaabe yadde aleeta motoka z'abakasitoma ng'ebintu edde byasajjuse alina lubuto. So ebyo byonna obusiraamu bwakuteekawo gwe wali otaasa ono omwana omuwala agende sita okulimbiwalimbibwa abasajja. Kati ono wali gw'oli mutugamba badde ndowooza akola wali eri nga ngenda mugaba olwo abako bazze mutabanya azze ndigaba muwala wange. Andi kati ekyo ekyokugaba kyo kitegeeza wakkiriza dda nti ogenda kumuwaayo. Ffe tuli ku level nga baakamukuleetera omuwala. Kati jjukira ate in fact ate tukitandikidde ndowooza mu maasoko. Gwe wali gw'olina supposed okunoonya abaami abo kubanga gwamiri gy'owangaalirayo olinayo abasajja abalongoofu b'omanyi era ng'obalaba ku nneeyisa yaabwe ng'olaba omuntu consistently emyaka gyonna gy'omumanyi nga muntu musiraamu talyazaamanya abantu. Kati omuntu ng'oyo bw'oba omumanyi singa abeerawo ng'otegedde nti anoonya mukyala tolanga bw'oba omuliko omenegedde n'omwana gw'olinako obuvunaanyizibwa aba agenda kuyingira mu kintu ekirungi nti omuntu gw'agenda okuwangala naye already bamulabye mu mbeera ez'enjawulo nga muntu mulongoofu. Kati omwala aba taggwa mu kinnya. Kati of course ennaku zino tulina challenge nti abawala ate olw'okuba nti bavaawo ewaka ne bagenda mu kusoma ne bagenda mu mirimu kati bayending up nga bakomawo n'abasajja. Kati aleeta gwamiri eyalinoonyeza kati bakuleetera. Kati kyozzaako awo kiina kuba kyakunoonyereza ku musajja kubanga y'omuwala ayinza obutafuna budde bunoonyereza oba anoonyereza ali biased. Kati toyagala muntu oyo already ali mulaavu nti agenda anoonyereze. Oyagala omuntu ng'ali ku free mind talina kyafiirwa n'agenda ddala n'anoonyereza ku muntu kubanga many times abaana bafumbirwa abantu nga muntu amanyiddwa n'okumanyirwa nti muyaaye nga just singa wabuuzizza just ow'edduuka ewantu waawangaalira nga story yonna yali gikuteereddeko. Naye olw'okuba tetufaayo kubanga tutaasa bano abaana be batuwa nti ffe bawali baabwe twending up ng'omuntu agudde mu katyabaga naye nga ye yamubaleetera omusajja mu muveetinge mwene muddamu ku katono abaana abamu ab'obuwala bo bakuleetera nze yono gwendabye kati mu omulimu ogwammwe kuveetinga nti okay amuleese katankokola ki so si mmwe kumbuuza nze nti ddala mulungi. Kati ate ffe bawali b'ennaku zino ate tubuuza muwala naye omusajja wamunoonyereza kati omuwala ate biki byagenda omunoonyereza si mirimu gye. Mmwe ekyabateesebwawo mwe bawali kwe kukola eyo saaviisi nti omusajja baamubaleetedde kati mwe nga mutandika okusima nga mugenda gy'awangaalira ku mulimu mugenda gye yasomera. Okumanya bannange abantu tulimu olulyazaamaanya kubanga era Allah nga bwe yatugamba nti
omuntu ali dhaluman jahula wallahi omuntu aba agenda jasigula ploti y'ettaka naye n'olaba amaanyi gaateekamu okunoonyereza simanyi n'agenda mu lands simanyi simanyi bakole saaki simanyi biki n'akola ebintu awo nga 100 naye jasi ttaka lyali muku naye n'atuuka okuwaayo omwana ow'obuwala wallahi nga takoze wadde ne investigation etandikirwako ku muntu ono gwe baleese ate ngu already emirimu gye tagikoze kubanga ye yali suppose ogenda okunoonyeza omwana omuwala omuntu gwanaakola ki gwanaawasa n'afumbirwa of course ojja kusangayo omuntu areasoninga bwe ebyennaku zino abawala tebakyayagala kubafunira tewali muntu atayagala mufunira fazolo nga omuntu gwe mumufunidde afitinga profile ye gyayagala of course naawe togenda bugenzi n'oleetera ddala omuntu oli gwatagenda kukkiriza ajja kubaagana naye kyetugamba toggalawo gate era kyobulanga omuwala yatumukkiriza naye aleete sample ye gyasanze oba ffene tusuggestinga kakitegeeza nti powers zisigala gyeri kati gwe wali baakuwa vito ku kintu ky'omuwala naye tekitegeeza nti wali kumpi yeefudde nga Katonda nti buli kimu bamukkiriza okusazaamu kubanga kati bawali abamu wallahi sikeesi emu omuwala ng'agenda yeefunira omusajja we omuvubuka yali mutoototomu naye nga muntu wa buvunaanyizibwa nga actually alina n'emirimu gy'akola kweganga si muntu gw'onyooma omuwala ng'atwala omusajja ewaabwe bwe yatuukayo bali nga baagala muntu mugagga nnyo agenda kubawa ssente omuwala nga bamugamba ono talina na ssente katugenda nga bagaana kati ebyo by'ogaana olw'essente ebyo jasi atalina zagenda tuwa ebyo tebikkirizibwa gwe wali ezijja emirimu gyo naye kati ate osanga waliwo ennaku zino ate byebyo byabeeramu alowooza byagenda kufuna ye ng'omuntu abatali sirias abamu barizoninga bagamba mbu omwana omuwala takuzika mbu kati ayagala nte kati omulenzi ye yakuzika kubanga fees gwe mu masomero olabayo fees zino z'abawala zino z'abalenzi zezimu kati n'olwekyo totiisatiisa nnyo nti wasomesa omuwala n'omulenzi naye baamusomesa era amasomero geegamu fees zezimu beebamu so tolaga nnyo nti gwe olw'okuba wasomesa omuwala nti kati gw'osaana bakuleetera ente 10 kati oli omulenzi ye eyamuzaala ate instead ye yaba gwakwongerako eyo reasoning esintufu naye kati bawali abamu ate bye babeeramu balowooleza mu maali naki kye bagenda kufunamu ono omuwala nga tebalinaako na paati gye bakoze mu kudefending omwana ono omuwala ng'ate obusiraamu bwo okubateekawo yenniye eyaliwo nti omuwala ono aleme ggwa mu kinnya ky'abasajja baatamanye ndowooza zaabwe na nkola zaabwe okuggyako nga ono wali amutaasiza n'anoonyereza n'asobola okuba nga abulokinga nze nkugambye omuwala ne bamugaana omusajja we kati omuwala naye ng'amanyi ku busiraamu naye n'agaana be baamuleetera oba n'omuwala naye alina vito bw'agaana omuntu temugenda mumukaka buli gwe baleetanga naye amugaana kati nabo bagenda okuba bali sitaaka kuba nabo baali omanyi ku busiraamu ne babivaako mwana ne bamulekaawo ne beegendera mu byabwe birala kati omuwala naye n'ageetinga sitaaka omusajja oli yabivuddemu anti baamugobye kati naye omuwala naye abagaanye bonna be bamuleetedde era in the end jjajjawo omuwala omusajja ekirungi naye akwalifyinga okubeera wali kubanga ye taata woono taata wali saalina obuyinza ova oyo n'akwata bukwasi muwala n'atwala oli omulenzi gwe yali azze naye n'amugamba mukyalawo wuuyo mugende mwekolera obufumbo in the end omulenzi n'afuna omukyala nga takoze nambaga eri awo naye kati ndowooza olaba wali nti mwefo ky'okutereeza ate bo baakola gwakwonoona bali mu byabusuubuzi banoonya ssente eri badamaging ebintu by'omuwala kuba omuwala naye yabalabukira n'agaana abantu be baali bamuleetera n'abasuula awo mu blockage so n'olwekyo tugamba gwe wali gwe muzadde olumu weesanga nga wali tabeera ne side muzadde olumu abeera brother wa muwala kola obuvunaanyizibwa bwo kubanga Allah yakutikka obuvunaanyizibwa obwo nga tasaaga era n'akifuula compulsory nti omuntu yenna agenda okuwasa
agenda okufumbirwa alina okuba nga alina wali akkiriza, tebakiteekawo nga basaaga. Olina services z'olina okuteeka mu nkola. Kati lwaki tweraliikirira nnyo abasajja bano? Kubanga twalibadde tuteekawo ne wali omulala sayidi eri ew'omulenzi nti owanga abakazi si bangu bajja ku naye omulenzi ate ye tebamweraliikirira nti bamuteerewo wali. So kubanga nga bwe twakiraba edda mu psychology Allah gye yadefininga abakyala babeera banguko okulimba compared ku basajja. Kati omuntu ayinza okuleeta example za buno obuwala obugenda bukuulakuula abasajja n'alowooza mbu abakyala ennaku zino bagezigezi nabo talina ekyo ekisajja kye bakuula gwoza kyo kiba kisiru tekimanyi nti bagenda kikuula. Aba abiraba naye just n'abireka obanga alina byabala ebirala naye nze nja mukuumirawo era in the end usually amukwasa. So tolowooza nnyo nti lwakuba olinayo abawala abakujjukujju abayaaya bajja ne babbayo omusajja omu babiri nti kati abakyala b'ennaku zino bamaanyi nnyo. Nedda, system y'emu era Allah yategeerawo nti walijjayo generation ezirimu abawala abayaaya neera n'asigazaawo ekintu kya wali. So n'olwekyo ffe tutunuulira omukyala omwana omuwala omulongoofu atalinnyo awo muyaaye chance nene nnyo nti agenda kukola ki? Kulimbibwa n'okubuzaabuzibwa n'okunyoomebwa. Kubanga kati ekirala nti omukyala talina nnyo maanyi physically. Kati n'olwekyo omusajja ono amuwasa gwolooza ki ekinaamukaka okubaako kyatya ekizibu ekiyinza omutuukako singa anyigiriza omukyala ono. Tulanga olina mumuteekako omusajja munne kubanga omukyala tamusobola physically naye bw'amanya nti Amiri ye yamumuwa abeera amanyi nti singa amutuusaako obuvune waliyo omuntu asobola okujja n'akola ki? N'abaako kyakola. So n'olwekyo twegendereza obuvunaanyizibwa bwaffe. Ekirala abawala owali apart from okudefendinga omuwala ono agendesa omuntu ono already eyazze edda, oyina n'obuvunaanyizibwa obw'okumubuulirira n'okumunnyonnyola nature y'abaami. Nature y'abaami eyawukana nnyo ku y'abakyala. Era mu bimu ku bizibu ebiriwo mu eno generation yaffe nti tewali nnyo bantu babuulira bakyala abasajja ebintu byabwe bibeera bitya, bategeera batya, basuubira ki. Ani alina okubuulira ekyo? Kati wali alina okuliiramu omwana omuwala oyo theory yenna ategeere nti omusajja bw'ajja n'akugamba I love you togwa eri bugwi nti lwakuba ayogedde ebyo, kubanga bo abasajja system yaabwe teri designed nga y'abakyala. Omukyala bw'ayagala omuntu omutima gulookingira ku muntu oyo era kyobulanga bwe tasobola kubeera na muntu asukka omu ng'amwagala. Kati omuntu ayinza otuleetera buno obuwala obuyaaye obubeera n'obwa airtime okabeera n'ow'essimu abo babeera tebabaagala just musuubuzi ali mu kukuŋŋaanya abasajja kubabbako ssente. Kati oyo si gwe tuliko, tuli ku mukyala omulongoofu ayina omuntu amusanyusiza gw'ayagadde. System y'omukyala yeerookinga. Kati tasobola kubeera with more than one nga abayinako love. System yeerookinga. Kati ate y'abasajja ye ate ekola birala nnyo. Omusajja laavu ye terookinga. Ye amuli mu maaso mu kaseera ako asobola omufokasingako era bw'avaawo omulala n'ajja n'atuulawo asobola kati ate okufokasinga ku ono omupya. Ye system design ye kati olaba nga ndala nnyo. Ekintu ekyo kiyamba kitya omukyala ono nti bw'onaalaba Amiri ono ng'azze n'omugole gwe togwa eri kusambagala mbu yakukyaye wa Amiri naawe akyakwagala exactly nga bwe yabadde luli naye kati ate afunyeyo ki omugole. Kati Amiri ye teyeetaaga ku switching off gwe alyoka afuna ono omugole. Sisimu ye yebisobola byonna era kati bamuwona banna asobola okubeera n'abakyala babana nga system ye bwe switching off bweddako ng'era bw'ajjeewuwo bali bonna ng'abeerabiranga kati abeera ng'aziifu gweweka mukyala we. Kati bwe babeera bakikunnyonnyodde gwe omukyala n'otegeera nti omwami gwe bw'omulaba ng'azze ewuwo manya agaddewo
rooms z'abali kati ali wano ewuwo era kyovulanga ng'ajja n'akuwa ebirabo naki kati gwe mukyala we so bw'asituka n'avaawo ewuwo kati nga naawe akuggalawo ng'agenda ew'omulala kati awe tuwonengera bano abasuubira nti omusajja agenze ewa namba 2 bw'ate abeerawo ng'ali mu kukubira masimu gono nabe gwe baakuggaddewo kati ali eri tekitegeeza nti kiri permanent kati ali eri era wanaavaayo nadde eno ng'oli agenda muggalawo kati ebintu ebyo omuntu waba tabinnyonnyodde mwana muwala ono n'ategeera nti omusajja gwe omulaba nga ng'afulumya ennyumba kati oyo agenze mulinde bw'anaakomerawo lw'anaabaddamu okukola ki okuswitching on system so emotional system y'omusajja n'olwekyo ndala nnyo kati muyamba omukyalo okutegeera nti gwe tolabanga amasajja nga wasiza gwe n'olowooza mbw asoose gwe kukyawa n'alyoka leero asobola okuba maintaininga nga talinaawo gwakyawe n'omu naye nga yaswitchinga on and off anytime lwabeera ayagadde era kyobala nga Allah bwokka beyakkiriza okuwasa asukka mu omu abakyala bo n'abagaana kubanga bo sisitimu yaabwe tesobola kikola ekyo nti eswitchinge on and off era kyobala nga y'omukyala ate bw'aswitching off takomawo kati bw'akukyawa ng'omuntu n'agamba kino ky'Amerika nkiviire kiba kiwedde tosobola munnyonnyola so ng'ate abasajja yo omutuuza n'omunnyonnyola n'okaabakaabamu ogeno gwakkiriza kale komawo naye omukyala ye sisitimu ye erookinga for the time love eyo bweriwo kati bwevaawo oba omunyigiriza oba omukoze biki n'aswitching off yate tasobola kudda so bw'aba tabaddeewo just olw'okukuuma abaana n'ebintu birala n'olaba nga akutta ebintu byagenze ebiseera ebisinga tosobola mukomyawo kubanga system ye endala kati n'olwekyo difference ezo byebintu abasajja bye bali supposed okubuulirira abawala kwakati gwe wali obeera omuwala ono omusaasira somubuulira byonna maama nti tamanyi basajja maama y'abasajja abalaba bulabe nga bamuli mu maaso naye tabamanyi tabamanyi mbeera zaabwe kubanga ye si musajja kati analeesi omusajja yaze n'amuliiramu kati nga nze kyendi mukola wano analeesi omusajja yaze n'amuliiramu embeera z'abasajja ye tasobola zinnyonnyola kuba tazimanyi okiraba era kati kyova olaba nga mu mawanga agamu kati nga bano abantu b'omu West Africa bo osanga abakyala babiri nga bali mu nnyumba yemu wala abano ba doctors baffe ne ba imam bano abalina abakyala babiri nga bali mu zino ennyumba zaffe ez'omu university gwe wali owuliddeyo akavuyo mba abakyala baabo bali mu kuyomba era olaba nga babeera wamu kubanga bo mu society zaffe eyo bias baagitegeera ne bagivaako eyo okuddawo okwetawaanya n'abasajja yamanyi in fact kati ndowooza bo kye bakola okusobola okusigala ng'afuna laavu eno nga tekutukawo ndowooza bo kye bava baagala babeere na mu nnyumba emu kubanga mwenna aba abalaba at the same time kati tasobola kuswitchinga totally off naye kati gwamiri aveene makuduyi simanyi n'ogenda ebugema kati kitegeeza olina okuswitchinga off totally n'olyoka ogenda naye kati singa abantu bonna bali wamu tosobola nakuswitchinga off bonna babeera awo bw'otunulako ono bw'otunulako oli kati bo ab'omu West Africa bo bakikola bwe batyo era beewaabwe tosobola kusangayo mbw abantu bali awo bali mu kuyombera musajja tebayombera bwaki omusajja waali talina gye yalaze kati ebyo byonna byebintu service wali z'oli supposed okuba ng'oyamba ono omwana omuwala okutegeera taata ategeere ennekya z'abasajja nti bwatuukira okugenda nti agenze kufumbirwa musajja ng'ebintu ebisinga abimanyi oli waabikolera ng'ono ayina shock absorber system ebeerawo era tabeerawo kwestressinga naye kati osanga abantu nga batuuse n'okuva mu makambulo ago baba awasiza omukyalo omulala bannange ekintu nga kirina mu Quran Allah yakkiriza abasajja ekikola gwe n'oddukawo waka oli n'agamba yetafumba namoja tufumba gugwani Khadija bintu Khuwailid gwe bayita sayyidatu nisa'il alamin eyo taite eyo nti yasinga ekitiibwa mu bitonde ebikyala mu universe alamin Allah ategeeza majini bantu buuka yabisinga byonna ekitiibwa naye yafumba n'abalala
actually ye yafumba yekka yamala kufa nabbi n'alyoka ayongezaako. Naye tulina ba Aisha radiyallahu anha nga batugamba tumuggyeko haafu y'eddiini nga nabbi sallallahu alayhi wasallam yatugamba nti mugye haafu y'eddiini yammwe ku Aisha radiyallahu anha yafumba n'abakyala balala. Kati gwe weeyita ani gwe munnayuganda wa wano? Naye byonna ebyo biva ku attitude ya society eriwo. So n'olwekyo muzeeyi ebyo ze services ze tukusuubiramu. Buulirira omwana ono omuwala ategeere n'ekyayabasajja. Ekintu ekirala abasajja bo kye baagala nga kyo tekivaawo, abasajja baagala okubawa ekitiibwa. Era omukyala yenna omugezi ategedde ekyo, abasajja totawaana kubalwanyisa, gwe baweewo ekitiibwa. Bw'omala okubawa ekitiibwa bagenda kuwa buli by'oyagala. Ate tolina kyokola. Kati olumu ono yennyini ali mu kweyombyayomba aleetera n'omusajja obutabaako kyakola, oba ng'agudde mu mmeesi eri gye twalabye. For example, omuntu ofunye omuntu talina na mulimu takola, kati gwomanyi mbw agenda kujja waza agenda okukuwa. Naye olwokuba yakulimbye n'oloka ziiza akyusakyusa ng'azijja ku mikwano gye. Kati gwe olw'okuba olaba kumpi tewafunye muntu akuwooninga nti agambye akyusa buli lunaku, ekyo tekiri. Tewali muntu asobola kugula motoka ndala buli lunaku oyo alimba. Okiraba? Kati ebyo byonna by'ebintu omuntu by'osaana okubuulirira ono omwana muwala gwe bakuwadde, apart from okunoonyereza ku oyo omwami mubuulire ku nature y'abasajja. Nga bwe tugambye, omusajja yayagala kumuwa kitiibwa. Era ky'obulanga kati mu systems ezirina social structure eri organized kati ng'Abaganda, bo omuwala baamubuuliriranga kuwa musajja kitiibwa kyokka kye baamutraininganga. Era nga bw'amala okikola ekyo mu fuulu n'atandika yo okufuna buli kyayagala, kubanga kati yajja buzi aleese ekyokunywa afukamidde naki. Kati ebintu ebyo baakolanga ono areasoninga empola yalooza mbu oli omukyala yekkakanyiza, kumbe ono omukyala akurakinga system y'ono omusajja nti omusajja ali designed ayagala nnyo bamuwe ekitiibwa. Kati oli bw'afukamira awo wennyini requisition zonna zaakola, ono system yeegamba bugambi tiiki. Kati gwe yeefuula omugezi ng'ojja oyimirira otandika mbukola requisitions, kuba ekisisimu ky'omusajja gwakulaba kati nga musajja munne. Akulaba nga musajja munne, era byonna obikola abitunuulira nga bw'atunuulira ebyabasajja. Era bw'aba nga ddala si muntu asaasira tagenda kuwaayo wadde n'akantu n'akamu, kubanga akulaba azifu olinga lisajja linne eryajja mu maka ge liri awo lirina orders zeriwa, tagenda kukkiriza. Kati awo wennyini wabeera mistakes, omukyala asoma n'afunayo buddiguli, kati n'alowooza nti obwo obuntu bwe bumuwonya okugonderanga abasajja n'abafukamirira. Ani yagambye eri method ya kukurakinga bwongo bwa musajja, era bw'obikola ebintu ebyo ojja kubanga gwe kyoyogera kyonna ebeera nga order, naye ng'ate gwe okyogedde bwogezi. Okweguya kye kimu ku biyimirizaawo obufumbo. Kati mba nkweguyako ki? Obufumbo busobola okuyimirirawo, kubanga obufumbo ibaada. Kati nga bw'olaba esswala nti olwana n'ogenda n'ofuna wuzu n'okola ki, olwana eyimirirewo toyagala efe. Kati n'obufumbo nabwo omuntu yenna omutegeevu obuyingiramu ng'oyagala bukole, kubanga empeera yaabwo nnene nnyo. So n'olwekyo byonna ebisobola obuyamba ne buyimirirawo obikola. Kati nga bwe tugenda ne tusoma n'orivayizinga ne muzuukuka ekiro ssaawa 10, olowooza ebyo byonna byaki? Oyagala oyimirizeewo okusoma kuno kuveeyo nga kulungi, grades ziveeyo. Kati bino byonna by'okola birimu okwebonyabonya, yes, naye kijjayo kiri kyoyagala, era final weesanga nga marks zo zivuddeyo nga nnungi, okusoma ko ne kukugasa. Kati na wano mu bufumbo olw'okuba onoonya kuyimirizaawo ibaada eya waggulu ennyo, kola ebintu ebijjanguya okutambula. Abasajja baba kurakinga na kubawa kitiibwa, si kubalwanyisa na kubalaga mbu naawe oli w'amaanyi, wadde naawe participatinze mu kuleeta ensimbi awaka, gwe sigala mu posture yo ey'obuwombeefu, ye posture yo kekurakinga omusajja. Era omusajja ajja kutuuka n'okudduka agende yeewole, asobole okutuukiriza kye wamusabye, olw'okuba alaba nga asaana okukusasula olw'embeera gy'omuyisaamu. Naye kati gwe bwe weefuula musajja munne ng'olowooza mbu ojja mulagira, omusajja tayi designed kugondera biragiro.
okujjako kino ekisajjasajja ky'osanze n'owasa ate ekyo tetukibala ffe tubala musajja yali serious nga ye ali independent yakuwasizza tojja muwa biragiro abigondere sisitimu ye terina nayo part egondera ebiragiro ateriimu kati gweowa ebiragiro bw'aba akuyambye n'abanga abikola era abikola ng'ate aleese eri enniya nti obufumbo tayagala busaanewo n'akola bukozi by'omugamba naye nga ajja kuba takuwa kitiibwa okiraba so n'olwekyo ebyo byebimu ku wali bye tumusuubira okukola okusobola okuyamba omwana ono omuwala obutagwa mu katyabaga kakuyingira bufumbo bwateetegekedde ng'amunnyonnyola abasajja kyeki n'anoonyereza ne ku muntu ono ye gwaleese oba n'amunoonyeza abantu ab'obuvunaanyizibwa basobola okukola nabo obufumbo nga ddala bujja kubeerawo ndowooza tujja kwetaaga okufunako ku masimu tuwulire abantu bye boogera ku bo kubanga ffenna oba oli awo tuyinza okuba twali tugabyeko naye many times bwe tutakola due diligence ne tunoonyereza obufumbo yuzaye tebulasinga nakulasinga kubanga omuntu ono ajja kgenda paka beekoleko obulabe kubanga gwe tewafuddeyo kunoonyereza ani ono atwala omwana ono omuwala awangaalirawa ab'okukyalo oba bamwogerako ki many times emboozi zo zibeerako ku kyalo kati nga gwe weetaaga kubuuza bubuuza just naddala abantu abali mu public affairs abamaduuka bo bazuulira eŋŋambo n'ababooda naki gwe wabuuza ku muntu nolanga bakubuulira ate isi n'ofuna story etandikirwa kuba n'ogenda gye yasomera n'ebifo ebirala